Yes, okay, tugende maaso Spear Films. Filimu ya Richard ne Bernard. Etandika butandisa atenga tugende maaso mpolampola. Sagadde bakunyumirize Nazagwaki gye tutandise. Who is to blame? Ni gwogenda okunenya ku mulundi guno. Twagala tumanye ku luno. Kyakuyiga kyekiri mu filimu eno. Bagiyita Who is to blame? Tutandikiddeko mu kawogo. Mukasa Richard. Ekyatandika butandise. Nakayenga Grace nga next screen kwali. Ekyali ntandikwa nabisubi hafiswa. Songa nono wabulenzi isima bonizi akomyewo. Magumba. Banaffe bali mu kusima mmere. Kino kye bayita okusima. Lumonde bamu harvesting bamu kungula emirundi ebiri waliwo musima. No musogola kali bali mu kwene yo wayi emimonde gye twagize dda jote jinnabako katulabe yemere kyasinza okubeera ennyangu y'okubba ne nannyini yo n'atamanya nti baamubbye kubanga ojja ekikata n'okisogola n'ozzaawo ate olondamu mikaji bwaguuga nga bajja emimonde gyabwe. Mukasa Richard Rubale ye producer film ekyali ntandikwa atenga ke Bernard executive producer entandikwa film egenda maaso atenga Mukasa Richard Rubale ye director film eno ne ke Bernard banafe bakwate ku babenga bava mu nnimiro babenga batwala emmere ewaka ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Obisembe banabo mbikolere ki atiki mubiru nagambe jana ezenga tezanga yaganyeza zakateze mukolere ki kwegamba za sina kitu nakibuti namugamba nga akikola akabasa kagudde okumanyira waliwo ab'emputu ewaka abateerawo bagamba mpulukutuza amiggo eba mputu nobeera wani waka kati omukyalo ono yalaba nga ayisibwamu amaaso ku baana abawaka naye nga baana ki ngeni wekiba bwe kityo ate abasajja bangi baagala nnyo bakazi baabwe okubanga babagondera ne bwaba n'abaana bawaka tasobola bagambako omukazi kasitaasalawo kali ng'amugamba gaagano gakomyewo bagenze kuleeta mmere ate baadde tebannakuleka ne booza ki engatto ono ng'asooka amubakira ng'ambamu mukimanyi bulungi mwe musinze okunnumya omutwe wano mutunulira ina nga alinga kundi bannange mbadde mmere sagambye okole empi eno zikaaba lwaki mulina emputu lwaki mulina emputu lwaki mulina emputu teka watama betama nofuna erimbulugga sagala mputu jangu bannange bandeke kale no ebizu bingi ebibeera mu maka ono wuno bamukutte wumbwa baana bangi babonyebonye abamu babonaaboneredde ku bakitaabwe kuba balina abakazi abalala ne babonaabona ku lw'okuba bakozi mu maka kale ng'abantu ate mwenna muba bantu naye oli naayisa munne bulala ku lw'okuba muliko waggulu ku byaki mu byenfuna tebasiimiddwa muva kuleeta mmere wangu mugende muwaate emimonde ekibakubiza ki butayoza ngatto efirimu egenda maaso mubaamu abantu abazaalibwa nga okubonyaabonya bannaabwe ono sebo naye yeegasse ku kyempi asanyuse omuwala wamma mbadde nkyakubuulira nyini nzenna nempulira engalo zimbalagala nnyini balina emba zibalinga obubaawo saagala mutukumpisaamu maaso ndi muntu mukulu tugenda maaso kakano mukuvaako eyo tuddako erudda kyala agezaho okulabika nti alongoosaako mu lujja era omukyalo obuvunanyizibwa bwaba firimu yaffe ekyatandika butandise kakati aba ali awo
nga waliwo omwami azze Kakerenda. Kakerenda anonye ekikaake. Kyava mulaga watuula. Tuulirako awo. Ekyatandika butandise firimu yaffe eno era nga tugenda maaso. Banne Kakerenda wanje. Muli mutya. Tubaayo mukava. Abeewo ndekeeyo. Munange naffe tuli eno. Otyambadde ekyalongoosaako mu lujja wojjidde ensonga ki? Kakerenda alina ensonga emulese. Wulira. Lwaki temwalabikako? Twali busy. Twasobola kufuna budde twali tenkanye kisoboka kyonna ne tuliga. Kati Kakerenda abadde azaalaba ono. Why? Olabika olina omugenyi. Waliwo azze. Naye ate alinga akuze. Ogenda okwetegereza. Tabani wange. Waliwo omuvubuka ajja kati Kakerenda alwawo okujja wano. Agenda okwetezala omuvubuka akyama mu lujja. Omanyi Kakerenda muntu wakubuukira nnyo gaali zitambula. Kani nga mugani omwana nze muzaala si mugenye. Anyway. Mbadde simanyi ni wali ozadde omwana yenkanidde awo. Kati Kakerenda bw'oba ozze kuba manda n'osanga nga waliwo omuwalenzi kumpi ayagala okwenkana. Omukyalo oyo oba ovaako muve. Laba. Mutakangajja. Vubuka kyampisa isa. Ono ennyoko waakyo. Kiri wano. Kirina emirembe. Ayagala genda kukola mirimu. Kamalo genda ku luzzi maama. Ava kutambula. Njagala olabe. Mutabani wo oba mwana waako mulirwano. Mwini otandise okuleka abaana b'ebweru ng'obayita batabani bo. Kweni ani omuntu omukulu enna ku kyalo. Abaana baako baba bakuyita maama oba mukazi. Kati ono omuvubuka bweri. Abadde azze wano. Atera okujja n'amuyamba ku mirimu. Omukyalo ono kati Kakerenda nga mugaawe egendereze. Oleeta abaana b'ebweru bayita baana bo. Ate ng'oyagala nnyo babe nga bakwatagana n'ab'omu nju yo. Kweni abaana baleke. Amugambye agende se balabe munne bagende ku luzzi. Abadde azze muleetera ku mazzi amuyambako. Kati kumbe manju. Njagala olabe twadde eno. Eno bano babagobye. Mutumalako wano emirembe. Mutumanyeera banyeera. Mugende mutwale mugende wamu. Mugende wamu mutwale akamanyeera wamu. Wano temujja tumanyererawo tuganye. Twakagaano tumanyeera kati. Bano bagobye abaana b'abandi. Yabadde amutuga n'olujegere. Mbo balina emputu. Kyokka be bakola omulimu gwonna gwonna ewaka wali. Buli mulimu gwe be bagukola. Lujegere kyava lwesala. Efirimu egenda mu maaso. Bagiyise Who is to blame? Nazagwaki. Bantu bangi bayita mu mbeera ey'ensinga ebanyega. Era oli ne yeewuunya obanga alinga omukolimire. Owaayi. Ndoza gwe Shirati. Ye Shirati. Nambaki. Nze Calvin. Kali Calvin. Mami akogerako nga simanyi nti ndi kuno. Nanga nne bulijjo bakunnyumiza nga simanyi nti ndi kulabako. Ego mama gwange. Kakati nono ye mulenzi ono yajjanga wa maama Shirati okulekani amuyambako mu bintu ebimu kuba maama Shirati abadde nga abeerawo yekka muwala we nga taliwo yakakomawo. Kakati n'agenda ku luzzi tugende nkuwerekereko. Abadde azze kulabika ndi aleetera maama Shirati amazzi. Yamugaa tugende nkuwerekereko. Kitwala emyezi 2. Weewulira otya mu? Efirimu egenda maaso tuddako erudda Joan ku kitanda. Ali ku kitanda. Owulira otya mu? Ngeni wayo owulira otya muli? Musawo ndi bulungi. Ngeni musawo nja kuba si bubi. Kamungu. Ngeni katulabe. Genda gwa. Ngeni amazzi ge tukuteekako gadda mu mutwe ndaba empumi yeepika. Bwe bamusaako amazzi ag'obujjanjabi empumi yeepika. Ne basooka bamuwummuzaamu awo. Omulwadde ono yaleeteddwa ng'embeera mbi naye kati embeera etandise okuba ndyetereera ye Joan.
Efirimu etandika butandisi era nga tugenda maaso Nazagwaki. Ye firimu gye tulaba. Ate nga bulijjo okuva mu Miss Productions. Eno ye bbiiru. Kaakati omujjanjabi nga bamuwa bbiiru. Ezo ze ssente z'olina okulabika ni osasula. Baba kiki? Katulabe. Tewali. Ogenda okwetegereza bbiiru eri mu ndirimbo. Omanyi bbiiru okuba ni ssente empitirivu. Ono kyava akweka akapapula. Ye baabwe muganda we. Kali mugatufayo kasente ngenda kanoonya. Nezijjawo. Kweni bambi sente ogenda zijjawo. Abaana bano babonye. Newe bali bambi bagobwa. Era embeera ndeka okuba ni abatabukira. Kubanga omuntu ataliko mwasirizi naye ensi emunyigalulwe. Kati ng'olubabe nga amaze okugobwa bulwadde ono bumuluma muganda we n'agenda lekeni anoonya ssente. Naye nga ssente agenda zijjawa atalina mulimu. Era yasigala ku kitanda Joan newankubadde yali amaze okuba nga atereera naye tebayinza kusiibula ng'obanjibwa. Kakatudde erudda ku luzzi. Okudda erudda ku luzzi. Ono wuno ngajja. Efirimu egenda maaso. Bazze ku mugga. Nange ogenda kunseneramu. Buli banaye mwana gw'oli n'ekisa. Era bulijjo maama wange ngamba nti omuyamba nimbadde simanyi nti olina ekisa bw'oti. Abalenzi abasinga ab'ekisa ekingi batuuka nnyo ku lyengedde. Egenda mu maaso. Ate bannange oli kanyama. Waaw mpaana bwanyi. Ne bannange oli mugogoofu. N'agenda mu maaso omwala ono ayagala amanye. Omulenzi ono gy'ava naye alina bakadde be. Naye ate lwaki ayamba nnyo maama gundi ono? Abantu bajja kiraba bubi munnange engeri gy'oyamba ennyo maama wange ate nange onnyambiddemu. Oba byonna mbisitule okakaze bwe nkuyambye. Kati omuwala aba yanonye eki? Kakati nga bava emugga ekwanambye emenya migugu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Bannaffe nga balinnya bakwate ku balabike ne bavaawo. Nga beeyongerayo. Oluvannyuma tudda ku Choice Metal Workshop. Bano bakafulu b'okukolera madirisa, enzigi ez'ebyuma. Egenda mu maaso. Kati ono mwami Magumba wano wakolera maagu. Bakozi banzigi. Ensi eno okulabika ndi okola okubaako bw'oba tokoze ebintu bikalo. Ne Magumba baba baki naawe? Oyonoona bwonoonyi. So kuleka enkulage. Efirimu egenda maaso. Ate nga tukyala ntulengera mutaka ali bize. Era nga ali bize okukamala. Naye nga ebiseera ebisinga buli muntu abaako ne bakolerera. Akati okuddako maka agamu waliwo omuto yali agudde erudda. Eyaabwe emukubye. Eyaabwe emusunye. Ono yennyina. Kali bwe musuna ng'apalala awo mangu ng'akwata essimu. Mwana agudde muli. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ogenda okwetegereza. Ate omukyala akubira ki ow'ewaka? Tata Nisha. Nisha wune yaabwe emukubye kweni ate yaffe emwagaza ki? Kubanga yaabwe yandibadde kyaliyo naye si eyaabwe kuba kutta busi. Kweni eyaffe emukubye. Kyava abuuka ku mulimu. Kali kumbe oli bw'ava ku mulimu. Magumba basigala be bakyapima bali mu byuma. Mwana bamu funa ekiwero.
taddeko ekiweraawo efirimu egenda maaso mwana yeesise bulala yava amukwata bamutuusiza mu ddwaliro ne twolekera mu kitemu medical center. Musajja atu eno omukazi naye alina ekyejo tokirabanga. Mukazi naye yeesika n'okubira bbaawo ali ku mulimu. Sawa ogenda omukebera omwana ng'amaaso gamuzoose alinga ava okkubwa embanga. Kakati neerudda ye muwala olijjo wano gwe twalengedde. Muganda we yamuleka awo agenda ye byakola. Ali ku kitanda baamukwatirawo. Talina sente zisasula byamujjanjaba. Mu kasenge ke kamu ke baleese ono bano bali mu kusaba. Geni Mukama Katonda tusaasire. Mukama kitaffe saasira. Basaba genda okwetegereza efirimu egenda mu maaso. Yava amukebera ye dokita nagambye tulaba emanyiddwa nga Nazagwaki era okunenya kwana ni gwe banenya. Kadokita amala omupimako kyava awandiika bwe byasudde. Eyo foomu gyakuluba ekivudde mu kebera ebayita diagnosis form ndowooza. Kakati basooka ni bakule banoonye omusuwa bamuleetedde eccupa ezibukula amawowoolo era ng'eyambako n'omutima okkuba kuba gubadde gwebase. Ono alengera ye yawona ye Joan naye tebaamusiibula kuba abanjibwa era bagamba talina gy'alaga unless ng'asasudde. Efirimu egenda mu maaso. Erinnya lye musawo n'atandika eddala Nalutaaya. omwana ye Nalutaaya bangaki Wanje bangaki myaka 8. abeerawa Kitemu. kyova olaba olumbe lubadde lumutemudde. Waliwo akaalo omuluka gw'olumba ng'omutuuze n'ebintu ne byonooneka. Gwani nti nze gindi owaawe ow'ekitemu lumbe lubadde lumutemudde. Omanye ebintu ebibeerawo oli afa goberera linnya limunyumira kwogera naye nga tamanyi makulu gaalyo. Omwana afaana bulungi. Awo abajja kutereera ketumaze omukebera empisa eyo naye egenda muyambako emukubiddwa then we munaakerera ajja kuba agaayo omuwogo. Omulwadde ogaayo omuwogo kitegeeza kuwona aba ateredde. Efirimu egenda maaso. Akaana keeko akaana keeko kakati Magumba ali wano Maagu apayesezza Maagu ayina byalowooza b'omuntu agenda kukola atya ya Rabbi. Ayokya byuma Maagu mwoki wa byuma ayokya n'enzigi Maagu. Kadi Maagu aba ali awo waliwo eyajja ye muganda wa Joan. Munange tunoonyayo ku mulimu baŋambye wano waliwo ku mirimu. Osobola kukola mirimu ki? Gwonna oguba gumpeereddwa. Twagala tulabe ku mulundi guno abantu bayita mu buzibu ki mu nsi oba oli awo abalala be batasanga. Genda oyoze engoye. Magumba alina engoye ze. Mukazi wattu anoonya akalimu akokkola asobole okulayika ndi ajja mu Uganda yo mu ddwaliro. Kumbe Magumba ono nno mukozi agenda okweregereza omwana ono waliwo emirimu emirala gy'ayinza omuwa lwakuba omwana tamanyi. Efirimu egenda maaso. Kakano
Mbadde nina kye njagala okukubuuza. Mbuuza. Maama, Wanje. mama Calvin talina mukazi. Tugenda mu maaso. Kati omuwala ono alasa okulekaani alina byabuuliriza ennyo ku mulenzi oli. Okungoye. Bange Calvin badde nva muwolezaako maama oba kimuyisa kitya? Omwana ono atandise okubeera ennyo maama, atandise okubeera ennyo mukwano gwa Calvin. Bw'aba yagambye omwolezeeko. Ye maama nakiraba mu buzibu bwonna kubanga ne Calvin abadde nga gyala n'amukimira ku mazzi. Kati bw'oba ogenza omuwolezaako tekiriimu sayitwani. Sayitwani eri mu ggalula. Nedda tajja ggalula. Omanya otya? Balenzi lwatunulira omwana anyirira aba ayagala ggalula. Munnange. Omwana ono Shadia nekirabika nti afuukidde ddala mukwano gwa Calvin oba oli awo. Kakati notuddako ewa Magumba. Ali wano bw'aba tawe kyabyuma abeera waka. Ageza ku bypassinga musolo. Anoonya bu VPN. Kati agenda okulira omuwala akonkono waye storage. Eyingira. Jangu tulabe omaze okwoza. Omuwala ono yagenda alabike ni anoonya akasente alabirire muganda iba. Badde malirize okukoza engoye n'atera n'okala. Kati sente zo weeziri. Naye waliwo ebitanoyezebwa n'ennyumba okulongoosa mirimu mingi naye olinga atayagala sente nnyingi. Kati sooka ojje wano tulabe emirimu egyo. Edda ntyamu ajangu otule wano mba bosi wano sewozeewo. Mukazi wattu jjukira baamukuba emiggo oyo gwolaba atya n'abantu atya n'okumanyira abantu. Ate olabye embuguma nedda munange simanyira bakulu. Kati nze mbadde ngamba wanje olina emyaka emeka oli mufumbo nedda wano oba olongoosezaawo nenkuwa omulimu ate sente nazomba na nnyingi zenkuwa. Leka nedda ssebe tebyabaddemu ebyokukwatirira bambi do not feeling me Magumba. Bannange kyobola babangawo emyaka olina gamba egyo emyaka gyakuwasa kituufu giba gyakuwasa. Magumba bulijjo talina mukazi waka ng'alowooza nti aba afuna gaapu erena genda kukwata mwana w'abandi banna. Mr. Magumba n'alyoka yeekakatika ku muwala. Tata. Efirimu egenda mu maaso tuddako ewa akawala kano. Ekikulu mu abakazi mutya. Kabadde kali bubi naye omulwadde omanye abaana baagala nnyo obulwadde kuba buli kalwala kalya ku magi ebyokunywa eby'omu supermarket kyobola azadde mino kyusa mu ndabirira y'abaana. Omwana olina okumuwa n'alya n'alema okwegomba obulwadde kuba waayegomba nnyo obulwadde mu bulwadde waba waaliira. Efirimu egenda mu maaso. Ndowooza kati nina basiibula. Era kyakakasibwa endabika omuwala mwana ono gy'alimu alabika yatuusa okusiibulwa kati. Ne bamuwa bbiiro. Olaba kati asobola n'okuzannya. Ajja kubeera Nkateere ddala mu nsa. Alabika tali bubi kati. bannange musawo simanyi. Mbadde ntidde zenna. Omukyala adde amanyi leero omwana tadda. Kwata akasente kaffe. Ono yalaba basabirawo ne basasulwa. Ate ye yatandika kaaba ejjo wani. Bano babajjanja be bawonye babano babasiibula basasudde. Yali mukomera tali kulya ku mmere ya ddwaliro. Kwini atono. Kwini munange oyo omuwala wa buzibu alina ebizibu bye byamukumbira wano. Sitawa yamuleeta. Bamuleeta najjanjabwa. Bamala omujjanjaba. Bamujjanjaba bulungi. Era n'alabika okuba najjanjabiddwa. N'aleka ng'agambye agenze. Naye akasente kaleeta obuzibu. Naye okuva olutaddanga. Siisitawe yagenda kuleeta ssente teyakomawo. N'alekaawo omulwadde. Ate munange ebyeddwaliro tuba tulina okuba tumukwatira awo ate buli lunaku olubeerawo tulubala era tujja mukyajenga. Kiki? Bambi musajja wattu ono. Omuddwaliro. Baamusuulawo. Omwami ono yali wa kisa nnyo. Omanyi okuyamba ssebo kuli mu butonzi ate buli kimu kibaawo Katonda ng'alina kyabala. Kakati gweoyinza okuba ngo wandiyambye omuntu naye nga tomanyi muntu gw'olina kuyamba gy'ali. Kati Katonda ayinza okulwaza owuwo n'ogenda mu ddwaliro lazima n'osinkana oyo gw'oba olina okuyamba oba network mugiraba nti ebintu ebibeerawo Katonda aba alina kyakulaga gw'obeeko kyozzaako.
Kyovola abasinga banne ekikubirizibwa nnyo mulambula abalwadde. Kuba Katonda ayinza okuba ayagala olaba abalwadde naye nga tobifaako. Kati alwaza wuwo naawe n'osobola okubeerako mu ddwaliro. Osobola okuba ng'otegeera kyali akwagaza. Kale musajja atu teyakola. Yagamba omuwala ono ngenda muyamba. Kaaka abadde amaziga kaagamalayo. Kati kali wano kakema bukemi bambi. Ennaku ekatta. Efirimu egenda maaso. Kwendi mukwano. Ono omwana nze banya atumuyambe. Kale. Tewali buzibu mukwano darling. Yatugende. Abadde asaze abenga bamuyamba. Bano abalwadde banywa ne ku byokunywa naye omulwadde olwala naye ng'ate obujjanja byamakerende empeko zimirira ku mazzi ga muddumu. Naye mbaamu abalwadde kweganga bo obulwadde tebubayisa bubi. Jangu tugende tumaze okusasula. Kale nno kye baakolanga bamusasulira. Bamusasulidde. Mukazi wattu okubeera mu ddwaliro ng'omusibe. Ate waliwo abamuyambye. Yenna ali wano atunula ng'olusu lwa paani. Embeera y'eddwaliro omulala atunula nga paani. Alina langi ya paani kati. Kira nawo bulungi. Kadi ewe ogenda oddawa. Kwendi eyo neme okunsiibula tuli awo. Gye baali babeera baabagoba. Ebintu si byangu. Kati bagenda kukola batya? Kubanga n'oli yennyini yagenda okunoonya obuyambi situwa kasa kyamutuukako. Ye muganda gwe twalengedde eyatuukidde waani ewa Magumba. Naye Magumba mu kumuwa omulimu n'amuweeramu ne omulimu. Yamuwadde eddimu. Efirimu egenda mu maaso. Nga bakwata ekkubo nga bajja. Bwe baagobwa baali baayiiya nga balina akazigo gye bakasiba. Katonda yakwata ekkubo n'amwerekera n'amuleeta. Wano twali tubeera. Kwendi mwali mubeera naye nga waliwo kufulu. Waliwo abalina emize egy'okutya Balani Road asiba kufulu eweeru nga munda mwali. Ono kyava alingizaayo alabe. Kuba omuntu okutuuka okwagala okusuula muganda obwenkanidde awo ekyo nakyo kiba kirala. Kwakikaba bano balaga. Abawo okuba bagenda n'oyo tebajja. Weyagamba jjo. Muganda we yagenda kunoonya mulimu. Si yakomawo. Ha? Kono ndio manye. Jangu wano tuveewo. Nga bakwata kubo kuvaawo. Kubanga oli taliiwo. Amugaija tugende tulabe ekinaakolebwa. Mukazi wattu. Sebo Magumba yakwata akaana k'abandi n'akassa emmanju. Ndi wano nkuwa omulimu ate ogwagala aba togwagala. Bambi emirimu gye nayagala gyali mirala lwaki ompa emirimu egyo. Akaana k'abandi akagaludde. Mulimu abavubuka abalina ebigendererwa ebizibu. Oli wano. Kwata amazzi. Amubonyaabonyezza. Amubonyaabonyezza. Sereka. Owasi. Firimu egenda mu maaso. Kale n'ebintu si byali byangu. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Kano katereera. Omulwadde Joani. Joani. Twagenze ndowooza wali kumpi. Engeri gy'abadde nti atereddemu. Omwami yeewuunye we bamututte okumutwala ewaabwe. Mbadde manyi mwamututte muzzaayo nti wa. Tugenze okutuuka
ono mbu we baali babeera nga bannayimba batugamba omwami akooye alinga gulede ekubye yingini mbuolita olunaku oli lwe yava mu ddwaliro ogenda okuleka ndi anoonya ekyokkola afune akasente taddangamu kulabikikako nga yasuulawo obusuuzi nnyumba n'atambula n'agenda aliwa nange nkanyiza mubuuza kyonna kyonna oli gyali neŋŋamba wayi omwana kamuzze kaluni akanamugana naye mwavaawa gwe nti tuli ku nsi babiri kuno abamu batojje bali naye obanange oba ensi eno erimu ki oba butondo oba kintu kiri kitya kino kuba omuntu ayinza okubaawo ng'alina baganda be naye ng'ate abaloga baffe naye ne wabaawo ate atalina ng'anoonya ne omuntu kale mukwano gwe namugamba nkwegayidde gwe fuuka muganda wange newe mba nkunyumyangako mbantu nswazange ogamba nti tolimu wakika ensi buli kaseera gwe wandibadde osiimira ate owulira nga toyagalawo abantu baliyo balina baganda baabwe naye nga gaba guno gufa ddi nga ze Saara zamusabira kakanno kabaawo ono Magumba aba atambula agenda okwetegereza owaye kakazi katukava mu katale gula myera kubanga ennaku zino bakalabirira bakagamba katandika obeera nabo kati Magumba akaana kano wakasanga yali akalabyeko kani nga lwaki tojjange waka nonkyalirako kubanga nemba nga tunyumyamu namugamba sooka olabika ndi enamba y'essimu ogifuna yali amumanyi sisitawe yabula waliwo omwami amulabirira Magumba ayagala nnyo ebyabakyala kakazi katunga keeyongerayo akagambye kajje nga kamulabeko okumanyagana oluusi kuba kwa mukuba oluusi mu mizannyo oluusi mu bifo ebidigidirwamu n'ebirala Magumba ng'agenda n'ennamba y'essimu bajja kulikani bawuliziganya kakani wano Magumba waakolera kyokka ne munaffe waakolera agenda maaso apima enzigi ali ku mulimu gwali bizi era ng'omuntu obuvunaanyizibwa baaba zigi zino twazikola ziteekawo butazitwala gitwazikola kumakyankulaba oli munaku wabukwete kaloni amugana naye waayi ennaku zino nga toli mwangu kintu ekintawanka agamba ni waliwo ekindya omutwe guno n'agaana omwana gwe nayamba omwana nali muyamba buyambi naye ennaku zino nina engeri gye ntunuliramu ekiwato ky'omwana ne ŋŋamba oba omukyalo wange nalonda bubi waliwo ebintu ebitewalika mu nsi kakati n'omwana Joan gwe boogerako ale ne Magumba yamusanze n'amusalako era ne bakola appointment ez'okusinkana kyokka ate ono ye awulira buli waatunula kawala kano ka Joan ayagala ne mukazi wa mugobe mu nju omukazi tomugoba mukozi abeerewo seneta awulira Tamama. seneta awulira oli amugani omukazi osobola omuloga gwendi atawe ekyo nkiteke ebintu by'ensi bizibu bannange akawala awulira atandise okkaagala kyokka nga alina ekigendero okusooka kyakuyamba ebintu by'okwagala tebijjanga bw'obirowooza era si bwe biba kati yawulira ng'ayagala abeeko kyakolawo kubanga akawala awulira akaagala aye ne mukazi we awulira kyamwagala kwendi olina okwerwanako kakatwadde erudda waliwo omulasita yajja jajja byalugaba Paul ligino nemuze wabula mwana gwe mwambadde enjegere omanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza ekyenjegere buli awo mwetuunize kakati sooka ombulira enjawulo oyo n'embwa yeeriwa egenda maaso kuba munange ebintu byenjegere eyo kuba kwesiba kati oze kunoonya mukisa mulabe bwatunulanga ekisiraani kati oze oyambadde enjegere ate bajje bakusumulule nga gwe kennyini wazeeyambaza banna
kati yazze kuloga mwana jajja mwana kale nasooka nenteekawo laadi zange stick 2 owulira mwana abalenzi ne batwalako stick 2 jajja owulira mwana emali tetambula naye ate bali baboyi batundira kumukumu ate ng'oluusi mu stick bazingiramu ne buzza kati ayagala batta n'agamba kutta si kulungi emizimu n'agamba abantu bwe bafa emibiri giba girina emyoyo gigyambadde kati buli wotta omuntu obaddidde omwoyo guli ogwambula omubiri gwagwo guba gulina okululuma efirimu egenda mu maaso obulira akantu kano omwoyo buli wogwambula omubiri gwagwo mu mpaka omwoyo guba gulina okululumirira kuba gwoba ogufuyisiza empewo n'agamba afazaali omuntu omuloganga n'azunga buzunzi omwoyo ne gusigala nga gulina egutudde kubanga abantu baleze myoyo ge makulu g'okuba n'omubiri ono ayagala batta busi ebintu byekivubuka okutta omuntu munnange omuzimu obutakulondoola oba olina okukola ki oba olina okuba nga olina ensonga ey'amaanyi naye ate kyendabye tosazeewo bubi okukola ki okugaana okuwakula tusobola okubasuula eddalu ne batambula ne babuna amawanga mulimu bajjajja abalina emitima egy'ekisa siringi 10 ono yagamba okutta omuntu si kirungi ensonga naaga asooka oteeke 10 tukumeekume ensonga eno tulabe oba eneetunuulirwa obawo tubuteeka mu lyato lya Mukasa kati engeri Mukasa gyali mu kabaka w'empewo asaabaza ebizibu byonna abitwala emizimu yagitwala balina eryato awo kwe bateeka emizimu egyo naye lwakuba eryato terigoba enewe erigoba naye oleeta ensonga enene teriseeyeeya lina effumu njagala ndawula yagenda okukulawula n'okulawuna abo bonna abakola ki egenda mu maaso abakulemesa ku mirimu abalwaze wulira obulogo ndawula agenda balawula abalawulinge efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso n'asooka ajja mu kimemeya n'amuyira omukojo gw'emmese ddamu ebigambo bino wulira mbanaabye wulira era mbatukudde mwabanimirira ku mulimu Abanimira bonna ku mulimu mbatukudde abantu balogo lwaze jajja ndawula abalwazi sajja sibanga naga ebyaluga bapo w'omutwalo kakati awo jajja bagaye baweeyo omutwalo yanguwa waayo ffe bazzukulu b'amagunda tetusonnyirwako wakitegere kapya akasente ka leero tobawaako eggulo teeka eno ezo ziba zeeno kandabe ku sente z'oleese kwe bagobera sigire gwe tutandise ne omusigire asigira lubowa yabowa ekyo kitegeeza na lubowa owulidde akitegere bannanga abantu tebatudde baasi ebizibu byonna bisibiddwa mu mutwalo guno ebizibu byo byonna mu mutwalo bwe tubisibidde njagala olabe efirimu egenda mu maaso nyweza tuta nyweza tokola ki yamugamba anyweze tata tuga bantu aningo omuzimu gululumodde eruddawa laba jajja
laba jajja yeetagala byakutuga ebyo kakati ssebo n'omwami Magumba laba bwaleeta Joan bannange wawo nga wakabi kweni olabyewo kumbe ne Magumba alinamu ebyakabi ate kano katandise okulya ku mmere kagenda kafuna omubiri kakati Joan nze badde ngamba kino ekintu engeri gyenkirinze naye era omuntu okujja waka kiba kitegeeza ozze waka olaba Magumba watunulanga ekyonoono obadde ki gwe naawe ba muntu osome ebbaluwa Magumba wo ndaba ndi bwe nti kiki ono genda owula ekikuba waliwo mpuliranga amaloboozi gesitegeera owulira bubi ago amaloboozi gange kanzije efirimu egenda mu maaso efirimu egenda wabula ne Katonda essala zange wazaanukudde banaye nondeeteewo omusajja bw'ati nembonaabona naye mu kaseera katono nnyo bwe kati ate kana noyanukula essala banaye omusajja ono gwenfunye banange singa nfune ddala emirembe efirimu egenda maaso Mukama Katonda oli mulungi bannange kumbe nno emmanju gye baasibira muganda we eno gye baasibira muganda we gwe oli eno owuunawuuna eri nina beba bagenyi bange saagala kundeekaanira omuwala baamusiba omuwala baamusiba egenda mu maaso muzzukulu wanje oyo engato zisigalawo efirimu yino tuuka wansi mulaleka bigenda bitya ndaala mujebale muti eyo bwe tutere tubadde bubi ow'ekitiibwa mpozi mmwe kutwaze kiki ngweni ng'ofaanana bulala kati gwe oli muzzukulu wamu kati omwami ono kyekimuleese munnange nze ndaba kandabe oli muzzukulu wa Kasigi esalwendo kati nga mugakwata tunywerewa engeri gy'oli muzzukulu wa Kasigi nywako olina okunywako jajja bibya bikaawanga ebintu bikaayira ddala ye muzzukulu wa Kasigi yange ensonga songa kyekuleese kindeese muzzukulu wa Kasigi alina ebizibu sabakungobera njagala mukazi wange ave waka gweni yali wamuwasiza ki ajja muzibu jajja bizibu byazze andikira simanyi bwe nkunyonnyola naye mukazi antamye omusuula oba ddalu oba omusuula wa oba omukola ki oba agw'eddalu ali gwe jajja naye njagala omukazi agw'eddalu kansooke nkeberemu yagera amanya g'omukazi imama nisha gera amanya ge ye nakate Lilian nakate weni owaayi agenda gw'eddalu jeje mukazi atalina musango oyagala kutugumbula nabiri mu ssabo aloopye omukazi bamutuge kale nva maaso ono jajja tayagala mumanyera omukazi talina kye yakoze akasiraani tunulanga ebisiraani ono jajja mukambwe singa no bajajja bonna batukoleranga batyo sibaza bwesiwaza oleeta otya ebisiraani olese olwa akavuno mweto kakatudde wa Joan asiisidde aba ali awo tamanyinako nti muganda we eyabula bamutuntunza ono mwami yamufuula ekyetaasizo kati ayagala kusiibula omanyi abala balina zino embeera ninaze kulabako munanka nkusiibule
Sogenda kunsibula bwoti. Kala ngende bannange sebo bam Magumba in action efirimu yino munange twagala tumanye ludaje biraga kakati Jowani abeera ddala ewaka era alabirirawo bulungi nnyo yafunye omulenzi Magumba era awulira ayagala nnyo Magumba muzzukulu wa Kasigi yabadde age kulamusiza baaba manyiira kadi muzzukulu wa Kasigi bannange omwana namuyita baaba kubanga abantu ne naawe ombuuzabuuza genda eri omusajja yakoowa omukazi muntu n'omuloga tagenda efirimu egenda mu maaso kahano Jowani yuno sole ono afulumiza maama w'omwana nga tebayombye nakwo efirimu egenda maaso muzzukulu wa Kasigi atabuse taata Nisha genda bakazi banno bagotano baako wabaaki n'awalula kinene kyawanga nasse ebweru genda eri toyagala kunoba oli wano funira ekibooko wano ndabe kuba kibooko wano bakazi wa Lutamu gundi yanoba wikewedde owamagundi anoba nca Matiya yangwa mangu bakazi zikatuka nekishana pira mu kibooko sagala ederi yagenza amulogano be omusawo n'agaana kuba omukazi amugobera bwerere ekyamazima omusajja aba afunye omukazi gwe yeegomba ebbali akyuka ne lwakuba ate abamu bakyuka bubi kati ekyamazima kyandibadde nti wofunangayo omukyalo omulala ebbali ate wandibadde ongera kwagala nnyo mukazi we wa mu nju kubanga ate yaba takufuniddeeko musajja mulala efirimu egenda mu maaso mukazi atunga akwata mugugu gwe ne muwala we babe nga boolekera bave wano nga boolekera kugenda tugenda mu maaso katuddako ew'omuyaayo ono n'omusawo ono simutegeera naye leero mwana jjajja simutegeera mwana abaye mwana n'abasindikidde amayembe naye bansobedde mwana ebyange bye byesiba tebitambula kansooke ndabe yampadde biki bino ogenda okwetegereza omutwalo gwe yawaayo batwalireko amayembe Aziz kakati oli jjajja yali muzibu nnyo nga bw'ojjango oyagala okuloga abantu kati oli jjajja yali aloga balogo bw'ojjango ologa bubi akuddiza ebibyo omutwalo gwe yawaayo baloge banne bagwe eddalu baffe oli yagumulogeremu ate ono jjajja wa kabi singa bajjajja baba bwe batyo ojja yagala kuloga muganda wo talina kye yakkola jjajja bwakiraba ejjembe gwe gwalituza gwe gwatuga gwe wanekamu ekyamanyiwo alinga akutte maapu y'ekibuga n'akyusa kati alaba alina nserula kumba amayembe gamulijje kujoba Aziza tozitira ki tozita kati bwe yabadde ayagala okuloga baalajanira azizi wanga azizi tonzita bana ng'ate ani ennyamba z'olubugo nze sambala mbugo gasiya
Sesambala mbugo. Azizi mpowa. Bwana Duncan mpenjaga yange. Dankani wawe Dankani. Bwana gwe Dankani gwe. Kale aldage ulabalasta gwe. Mwana mpembanga yange mwana gwe. Wanywede ekikulu kyange nenkuleka gwe boy. Mwana gwe weisotya mwana gwe fala. Ate mwana kenga. Kale mba maso. Jali busy. Gwe musoke mundekemu nawe. China tulipu jentwala. Alero sagala mwana mbanga mawunde gegakola. Egenda maso. Jajja ya muloga bulozi. Olio bajajja oli kasito genda yongo yagala kuloga naye nga akuloga. Gwe gwaloga yala kutta abantu. Azizi. Nkulaba. Ate gwe Franka gwe mbaako. Tonzita. Ndeka. Lekere mirembe. Tonzita bambi Franka. Mwedayidde. Ebintu tebyagenda bulungi. Efirimu egenda maaso. Kati ono aba ali awo. Je baleko baaba. Kumbe ontayagala byamuyita baaba. Nina kyenjagala okugamba. Tewali buzibu nze oli ekyamungo byawo beere firi buli kyoyagala kyonna okiŋŋambe emirembe gikubuka lobe n'emirembe. Kyonna buli kyoyagala kyonna kyogere oyagala kye. Munange ngenda fumbirwa kyenjagala. Oyagala. Wano nze nakuwaawo kati ate lwaki oba oyagala obe ng'okiŋŋamba n'ekyo kiryoke neewooto kyogedde nkitegeera. Kumbe omuwala yafunye musajja. Omulenzi ayagala mpase era addaala kujja kukyala. Kati kwogera keemoola kino ate ogambye ki? Wafunye omulenzi nze ndi mukazi. Lwaki bano nga ate otabuka ki? Netuzagire oba bya mulenzi nze siri mwannyoko. Siri mukazi naawe leka kugira bwotyo. Nze byoliko sibitegeera. Onva mugo n'olyoka onvaamu ssebo n'ogenda eri otawanka n'otandike kutawula otawuka ogende bugenzi oto. Nze mba nina wenkifuniramu. Efirimu egenda maaso. Sobola kwagala lwansonga nkutwalanga kitange. Anti laba ettabbu. Ne kamugamba amazima. Ontwalanga kitaawo nze nkuzaala. Nfaanana abeewammwe simanyi na kyeweddira nze ndi wansiriba oli waaki? Siganyi. Nedda. Nedda ekyo si engeri gye tulinagira ebintu bino wadde wannyamba. Okuyamba kubeerawo ofuniramu walala. Mulimu abayambanga ebigenda byawe afuniramu alabawo. Waawo alabawo awafuniramu. Kati oyamba ate onagamba. Efirimu egenda maaso. Omwana naye namulaga nti byoliko si byendiko. Toddamu nakunsumbuwa. Efirimu egenda maaso. Yakwatirawo ensawo y'omuwala era n'alaga ensawo yaki Anko ulira asiibula amaka gano gago yagoba omukyala n'amulaga nti amuwa amaka baayi. Munange tewandindese. Nagambe siyinza kwagala mutwe gugo gwezerwa myaka. Bambi naawe mwana gwe please. Puli bambi. Puli wewe, puli goni. Hey!
Bowe mama. Anveemu. Katulu. Mukazi namugoba nga njagala gwoba obaawo naawe ogenze. Ekintu kino nga nsekyamwenkanya. Omukazi ngobye waaki. Yakakiraba. Ngobye omukazi maama. Mukazi ngobye waaki. Nandibadde simugoba bwowe. Yawula. Mukazi nga bukya. Kwegenda anoonya omukazi ng'obudde bukyakola. Efirimu egenda mu maaso. Omukazi agenda kumugjawa. Yamugoba nga asaaga. Kaakati n'oluvannyuma tuddako ewa jjajja. Gende wa jjajja. Yali jjajja. Muzzukulu. Jjajja aba ali awo. Gowuyo. Nkulabye ne ŋŋamba. Ate ono omwana ow'obuwala. Agenda okulaba wali wazze. Jjajja. Ani agambe nga toziyingira mu ssabu mulabe. Nyakuba ejjembe mu mabeere. Ansonyiwe. Kalira. Ani agenze wa jjajja? Yejjo wano. Jjajja byalugaba Polo. Anje ensonga. Kalinga mga nsonga kyekuleese. Yasaba kunoonyeza ku muganda wange. Jjajja munangalo muganda wange yabula. Yabula. Wangi? Yabula bubuzi yagenda bweru n'abula. Oba yabula nga kuningiri jjonyo. Waliwo muganda we yabula atya? Jjajja yandeka mu ddwaliro. Ng'agenda maaso n'okuleka ndi annyonnyola muganda we embula gye yabulamu. Ayagala jjajja amuyambe. Jjajja ono azuula abaabula. Oba bwekityo. Yakuddukako obuddusi ng'agendedde kuddukako oba waliwo ekyamuddusa. Kiki ekyamuddusa? Teekawo ekigali tekiggalika. Yangu tulabe. Efirimu egenda mu maaso. N'ateekawo ekigali. Guba mutwalo gwe gutwale. Omutwalo gwe gutwala ebizibu. Kataddewo 5 oyagala kutaanuula. Yongerawo omutwalo. Teekawo gundi zungulula oyagala kwesibako bizibu. Egenda mu maaso. Kale nno. Sente zivudde mu kaleega zikkirizibwa. Wa mukasa. N'agutwala. Kati ebizibu y'oba obitereddeyo mu mutwalo guno gutwale ebizibu. Oteeka kaato kamwe kasake katwala amayengo g'ennyanja. Kati n'ebizibu babiyuuya nnyo kamunguluze n'abikwata tebidda. Mukasa abiyuuya. Mukasa abiyuuya. Efirimu yaffe egenda maaso. Egere erinnya lye. Ejjem. N'agenda maaso egere lya muganda we. Baasi. Katulabe. Jeni. Muzzukulu. Olaba. Ndabawo emiguwa wano. Jeni yagwa eddalu atali mulalu asibwa atya. Lwaki atali mulalu mulaba ku miguwa? Lwaki omuntu gw'onoonya? Efirimu. Jjajja agenda okwetegereza nti omuwala gwali mu kunoonya tali wala ne waali. Era alagala omuntu gw'anoonya ali kumpi awo. Naddamu. Jeni olirudda, Jeni. Olaba. Ono tali wala. Okuva ku lunaku lwe wava mu ddwaliro. Ulira. Abeerawo waka. Ate tavangawo wadde olunaku n'olumu. Mulaba wuno. Ali mu makkati. Yasooka ne yeewunya ebigambo ebimugambibwa.
jajja kyalaba omuwala abeera wennyini ono waabeera obanga oyo gwono kino kitegeeza ki n'agamba ni omuntu gw'onoonya oba erinnya lyogedderera ettuufu ndaba ali waka wennyini w'ova munoonya abantu ate nga mubali n'ewaka genda jajja nga sibitegedde kati jajja sibitegedde okakasa tobitegedde jajja ntegeeza bulungi bambi ebintu bino mbitegeere bambi jajja simanyi bambi wali gwe kiki omulinaku oba lugoyi oba essaawa n'agamba soka ondage ekintu kyonna kye wajja ku muganda wo kyomulinako ketisobola omumufunira kano kaali ka muganda wange jajja amugambye mpa ekintu kyonna ekyali kibaddeko ekikye nze nkulage muganda wo yava akwata mu lwabyankoto n'akwata mu lwabyankoto andi gwe nanyi balongo kozesa kiwanuka efirimu yino sobola okuwanula ekifananyi kya muganda wono omuzukulu amulabe laba efirimu ogenda okulengera lwabyankoto wali oyani ye Jeni kaakano Jeni tali wala wetwogerera ali ku muguwa yasibwa yeewuunya nnyo ng'alengera muganda we yasibwa era nga waali ali mu kulaajana ngeni katonda atujajjayo yo muganda wange ngeni muganda wange wuuyo ngeni kati kabasinda ngoddeeri muganda we baamusiba eyamusiba ye Magumba naye yamuleepinga kati okutya okumwogerako oba okumukwata oba okukola ki yamufuula muddu bamusibe efirimu egenda mu maaso njagala olabe kati ogenda okuddako ewa Calvin kakani nga Shadi yatajja muvubuka ono yali waggonjebwa nvubuka wampisa ngeni waishirati ennaku zinajja n'amulabako Shirati ngeni baninyoka ali atya naye simanyi olaba ebigendera by'okweyisa obulungi ono yayambanga nnyo maama w'omuwala ono nga tamanyi nti maama w'omuwala alinayo ekiwala ekirungi ekibooko bwekiti ekito kati laba maama we bw'atamukaluubiriza nnyo era waagira amugamba mugende munyumyemu naye singa yali talina mpisa nnungi yandifunye chansi ey'okwakisesinga omuwala ono mu bwangu nti nedda kati omuntu olina okuba nga weeyisa bulungi mu bintu ebimu oluusi neoba nga tokyagala naye kikakatako weeyise bulungi olw'okuba omuwala enzoono maama w'omuwala yamwagala nnyo n'omuwala naye asazeewo omuwala buli ekinna Calvin kyagamba kkiriza bukkiriza takyalina bugaaniro kyokka Calvin agamba ayagala abeere mukwano gw'omuwala ono ate ng'omwana yalaba olwedde Calvin mukwano gwe mbadde njagala mbeere mukwano gwe asingawo waba mukwano guno gwakabalagala ne wabaawo mukwano ogw'oggalula kaka tuddako Mama Shirati abaali wano nga kakerenda ate amatama ng'ogalezze gazitoye tabbu kyofiiriddwa yambuuza oba yafiiriddwa kati nga mugaate omwana mulaba okuva we yagenze tanna Shirati yatambudde n'agenda bulijjo ayogera gy'alaga neero teyayogedde kati nga mugasigo abireeta okwata otya omwana n'omuwa abalenzi babeere emikwano gye kebamutwale twale eri naawe ndagabye ebyo efirimu egenda maaso afunye obuzibu mukulu ogwoli wano otandika wafunire obuzibu wano leka kulimba naawe twale eri yenkana ki naawe
aha tugende ekyali wano ono bannange ono omwami ssebo buli wawulirira ng'ayagala galula yamuteekaawo buli ludda saawa agalula byampaka dede bannange efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso eno Shirati ali ne Calvin nkendi gwe mwana gwe buli lunaku mba njagala mbe nga ndi naawe buli kaseera awula nga ayagala abe naye omwana maama agenda okujja wowe nyini wazze nga toŋŋambye byebyo waŋŋamba nze muyambako kumbe mwana gwe sabodde noobe n'omulenzi ono olimu amagezi bakuzaaliwa akumeka olaba kyana gwe busiru nyini kyegonza wegonzagonza nyini kumbe ono nabaana babaana laba kidistroya laba nyini ekyonoonyi ki ngambadde nkwesiga kyana gwe nga nkwagadde mwana gwe nyini nga nkuyita mutabani wange kumbe guyi naye bannange waliwo omuzigo ogubeera ku mulu ne gutasaanuuka ebintu emu tebisaana ate ku lwoluusi kutabuka egenda mu maaso kakati ono yakwata ekkubo n'akomawo ennaku emutta byansusso ennaku emutta byansusso ngeni mukama katonda kweti mukama katonda agenda okuwulira kwenesa okulindeko buli wempuliranga okukaaba alina gy'abadde nga awulira okusinda agenda otuuka nga ono muganda alena akaabanga kabe ate nga magumba kyavaako yatunula omusajja yamusibira wano buli lunaku abadde amubonyaabonya efirimu egenda mu maaso katonda wattu buli lunaku abadde amubonyaabonya era ng'amusimba laala mwabavubuka abalina empisa ez'otategererako ddala kale nno mu firimu nga zino tuyigiramu obuteesiga nnyo oba mangu newankubadde ng'okwesiga si kubi naye oyina okwesiga mpola awulira agala bamutwale mu ddwaliro ali bubi sajja buli lunaku kwegamba ng'omuntu lyamufuula ka dizaati buli we liwulira nga libadde ng'eriba ne lijja ne libeera kati lyamutuntuza n'okutuntuza okutuntuza ne limutuntuza nnyo nga bagamba bino bibeerawo okusinga ddala ku bakazi mu nsi yonna era abakazi bano bafunikira nga tebayambiddwa kubanga baba batya okuba nti ebyo bibakoleddwa biba bya buswavu era nga batya okuswala eri abantu abalala abasinga ne basirika olw'ebikolwa bye batuusiddwako kuba batebaagala kuswala kale n'abakazi basaanidde okwegattira awamu n'okugyawo okuswala oba ensonyi
babe nga balwanyisa ebikolwa ebyo ebyebikolobero oba oli awo bibe nga tebituuka ku balala akuume